Ennaku z'omwezi 29 ennaku z'omwezi 29 gamba ennaku z'omwezi 29 ennaku z'omwezi 29 yogera ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa mutunda ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa mutunda gwindako ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa mutunda tugenda kubeera ku Freedom City okitopa mukazi naye Golola kakazi kiki kyonkwasiza toyogedda bagamba mwezi gwa mutunda si okitopa era muzukulu wa Wasimbi jajjawo wamuwadde invitation nga ennaku z'omwezi oluzungu kasi tuyogera oluzungu ng'ekyo okuwulira okitoba ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa mutunda tugenda kubeera ku Freedom City mutunda kikyo kyenkugamba kati kyekiseera omwezi baguyita mutunda baguyita batya muzukulu wa Walusimbi mutunda ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa mutunda tugenda kubeera ku Freedom City kandeeto bikomyawo tugende muzukulu wa Walusimbi omwezi gwa mutunda ennaku z'omwezi 29 muzukulu wa Walusimbi omwezi gwa mutunda omutunda gwe bayita ogw'ekkumi omwezi gwa mutunda gwe bayita ogw'ekumeka ng'ennaku z'omwezi 29 egenda kubeera Saturday ngenza okulirayo oluzungu nesooka ŋŋamba okitoba muyimbi kubanga mu Uganda wano abayimbi mbamanyi siwulirangayo muyimbi gwe bayita okitoba ngenza okulira okutoba kakati neŋŋamba ate ngenza okulira mugweko 10 ne mugamba tekisoboka baguyita mutunda baguyita ani enkolagana ne Chris Evans eriyetia ne Chris Evans ono muzukulu wa Walusi ono muzukulu wa Walusimbi musajja wafumba era neewonyeza nnyo okuwulira nga mpulira naye mwana gwenjagala otukuba omuzi ngenda kubeerayo neviira okitoba naye nga mu bayimbi sinalabayo ku posita mubayita okitoba ati gwe baguyita mutunda teri kwogera luzungu kati abantu basubire ki ku lunaku olwo nze ngenda kujja amazima lage nti I'm not a joking subject mbabuuzeeko kati ate ngenda kubawa tiketi kubanga leero nina olulwana ku Serena November ngenda kubanwana kati ngenda ate muzukulu wa Walusimbi yekka agenda kati ngenda kutandika nga abantu bawane ku tiketi za 29 omwezi ogwa mutunda ku Freedom City bajje omwezi guno ekigambo ekizibu ekyo nze njagala kitegeera batono yenze muzukulu wa Walusimbi muzukulu wa Magunda Erwanga nsibuka mu mutuba gwa Kigumba emubuwe yenze Golola ew'Effumbe era nga yenze nkulembera olunyiri lwa Kyakeera kati ate gwe muzukulu wa Walusimbi kyekino ekise teri kwogera luzungu tomanyi bwe bwepulira oluzungu nyera ne ŋŋamba sisi kwa sisi kiki lwaki oluzungu lukunyiiza nnyo tolumanyi bumanyi ekatwale dedda omuyimbi mutude era nga bebogera kati kasoke mutuze atule wano Golola Chris Evans obulamu bugamba ki? Obulamu kiriya
sho tugironchinze baba sho tugironchinze kati olutalo lukoledde kyobomanya ekitengo nkulabye ekitengo ne Golola ntidde Okyayina Enyondo. Golola yalimiramu ebintu byebyo byolwali simanyi oluzungu simanyi biki kakati ebyo bitukwatirako ate ageze nakolenzo binajja n'Enyondo kakati kumpi obanga andeetere okwekanga kitegeera fa abamu okulaba obulabye Enyondo oyinza okufubutuka naye gwe yawona Enyondo 8 zali 10 na mmeka ezo ekika kyalese 16 ekika kyalese kibadde kika kya Lwasa adhesive mwebala ate kuteeka ssente mu concert yanyu mwebali kuwagira bavubuka Lwasa namukubira nze mbadde sina buzibu na kukyala kwa Lwasa kuba kubadde ku date eri okay naye obuzibu bwange bwali bwakubeera nti mu kwanjula yali ateeseteese okwanjula Vanessa ku lunaku olwamu 29 ne mukuya ne mugamba muzeeyi lonchi gijjewa in fact as a matter of fact na mulonchi yange ngompagira atobeera eri ng'owasa jjukira ye ne bwayanjula ye eddakiika 10 n'avaayo amawulire gonna simanyi bwe yakikola baba amawulire abawa ssente naye abadde ajja kumbuutikira kakati Katonda abantu bagamba go agambye ne Vanessa bagamba nti Vanessa abuuse mu kalaayi go amupisepise neŋŋamba ekiki Vanessa nga Katonda amuyise gwe wakoze kale Saturday nga 29 ogw'ekumi guno gwennyini omwezi nga 29 Freedom City baganda bamugire another love bikalu concert show egenda kuba amanyi nyo Abitex Promotions mugimanyi bwe banga yetegese kwata first sente mtwalo ku mu VIP esatu emeza. Thank you so much enough for Chris Evans to Arabic style adhesive mweba take a